neegattako enteekateeka eno gye tugenda okunyumya n'emboozi yonna bannaffe aba African Fertilizer and Agribusiness Partnership FA be bagivujjirira. Bano balafubanira okulaba nga Africa erimu emmere emala mu nkola eya Sustain Africa. Emmere nga Africa tulina emmere emala ate nga tweyagalira mu mbeera y'obudde gye tuyina ennungi. Kakati bano bo batuyambako okusobola okulaba nga batutuusaako obuweereza obusaliddwako mu bigimusa n'ebirala. Bali wamu ne bannaffe aba Rabobank ne Bill Gates Foundation. Mukyala Tumukunde ono ye ava mu ETG beba Export Trade Group. Kakati bo bano bingi bye bakola nga bwagenda obitubuulira ate era tubikwanaganye n'enteekateeka eno gye tulimu eya Sustain Africa. Awo nno obulimi busobola okuba nga butunyumira. Mukyala Tumukunde lamusa kubatuuliza leero. Tusebye mutya mwasuzeeyo mutya bassebo ne bannyabo. Twagala okwebaza era abatuwuliriza olunaku lwa leero nga tuli wano ku Buddo FM. Amannya n'eddoboozi Tumukunde nga nviridde mu Export Trading Group. Ngeno kampani oba abasinga bagimanyi nga Falcon nga tukola ebintu bingi. Tuli mu bigimusa, tuli mu madagala, tuli mu mwanyi, tu exportinga byonna tubikola. Naye olwaleero tugenda kutunuulira majorly okuva mu bigimusa n'eddagala eby'obulimi. Yes sir. Okay. Nga nviridde Namanve ekitebe ekikulu we kitudde ekye Uganda. Naye ng'ate ekitebe ekikulu ekya ETG kitudde Dubai. Okay. Yes sir. Kale katusooke tutunuulire ETG mu bulambulukufumu. Tulabe biki mu Uganda si mu nsi endala. Mu Uganda wano ETG biki byetuusa mu Uganda eri abalimi banna Uganda. Tulinamu ebigimusa, tulinamu eddagala erikoola, tulinamu eddagala ery'ekyomuddo, tulinamu eddagala ery'obuwuka. Ebyo byonna tubeera nabyo. Tubeera ne fertilizers ez'okusimba, ez'okuzzaako, ebyo byonna tulina. Ate nga tukyaleeta n'ebirala bingi. Kati mu nkola eya Sustain Africa ne bannaffe aba African Fertilizer and Agribusiness Partnership. Mu nkola eno omulimi munnayuganda aba agenda kufuna ki okuva mu Export Trading Group? Enkolagana yaffe ne AFAP tetandise leero ne season ewedde twali nabo. Batuleetera program ennungi ne basalirako abalimi emiwendo. Naye ku luno twakolaganye nabo tutandike kusomesa kubanga ne bwe tunaabasalirako nga tebamanyi era kiba tekikola makulu. Kati olwaleero oba season eno oba ensonga etuleese major wano kwogera ku bye tulina n'omugaso gwabyo ne waawo bayinza kubisanga. Kati ne banga tulina partnership eyo batukwatirako naffe nga bwe twekwatirako tutuuse eddoboozi lino eri omulimi ategeere kiki kyalina okukozesa okusobola okufunamu kyalina okufuna mu nnimiro ye. Kale kakati era ndowooza ojjidde mu kaseera katuufu ndowooza akakubo okalabye. Ffe buli bwe tulaba akakuba mu gw'omunaana tutegeera butegeezi nti season tutandise ogiringizaako. Kati atuwuliriza wano naddala wano abatuwuliriza balimi kyo kyekakasa balima emmwanyi, balima ebitooke, balimi ba kasooli era kati baatandise dda okweteekateeka. Omuntu nga yeeteekateeka yalibadde yeeteekateeka na biki mu kiseera kino? Kati mu kiseera kino ekyetaagisa major olina okufuna eddagala ery'ekyomuddo kubanga kati manual labor yo yakendeera. Weetaaga eddagala ery'ekyomuddo. Eddagala eryaffe baliyita glyphosate. Tulina mu pack zonna 1 litre, 20 litres. Ate nga mu Masaka wano osobola okulisanga wonna. Ne mu bitundu ebiriraanyeewo osobola okulisanga wonna. Buli watunda eby'obulimi. Kati bwe tuva ku ly'ekyomuddo weetaaga ekigimusa ky'ogenda okusimbisa. Nga tonaakuteekayo nsigo yo ya kasooli, tonaakuteekayo mwanyezo. Nga tulina ekigimusa ekyakabi kati. Ekisingako kye babadde bamanyi ekya DAP. Tukiyita kayina kipanda power. Ngera bw'ogiwudde panda power. It's powerful. Kyamaanyi. Tekimanyi kali ka DAP. Anti DAP era naffe ffe abamukola naye ate buli lukya embeera y'obudde ekyuka, ettaka likyuka, likula ng'omuntu bw'okula n'amagumba ne gagenda nga gakulakula. Weetaagamu ebiriisa ebikuyambako okuba ng'okyasobola okubeera sustainable. Kati panda power kyesingira DAP oba DAP abasinga bwe bamumanyi nti eyina ebirungo nga 8 ate nga DAP eyina ebirungo nga 2. Kati of course automatically
Panda Power oba ojja kufunamu ekyo kyotaddemu yes nga enjogera y'ennaku zino y'abavubuka mu bw'oteeka ssente wola kati bw'oba oyagala okulaba bw'oziteeka ne zivaayo bulungi noonya Panda Power ojja kufuna omusooli nga gwego ojja kufuna emmwanyi nga yeeyo buli kimu kigenda kujja nga kyamaanyi nga kiggumivu ekiyinza nga kinywevu kitegeeza kati asimba ye yeetaaga Panda Power. Exactly. Tumuita Kainoch Panda Power. Kainoch nayo part of Export Trading Group. Naye yo eri major mu research and development. Okunoonyeza omulimi ekisinga ku kibaddewo. Such that naye afunemu okusinga kyabadde ayina nti luli bw'abadde afuna ensawo 5 mu mwaka ez'emmwanyi muyiika ku luno afune 10 kubanga slogan yaffe egamba nti having 360 degrees happiness for the farmers. Yes. Kati abakikozesa atya era kikozesa ku biki? Kisimba ebyokusimbisa byonna bwe ziba mwanyi bwe biba bitooke bwe butunda okusimba konna Kainoch Panda Power asimba buli kimu kyonna okusimbisa. However, kyawukanamu nti osimba ki awo ekipimo wekikyukiramu nti bw'oba ogenda kusimba kitooke tekijja kufaanana ng'osimba ne kasooli. Yes. Nti wano mu kasooli bwe tugamba nti teekamu empeke 2 mu kinnya tujja kugamba nti era bw'oba oyagala kufunamu ekisinga teekamu obusaanikira 2 obwa soda oba obwa akakyokolo ka soda oba akamazzi aga mineral water teekamu 2 naye bw'oba otaddemu empeke emu ate teekamu kamu kubanga twagala kijje nga kyegasa ng'amaanyi gamala nga si kinafu naye ate bw'otunuulira nti ogenda kuteekamu ekitooke era okiraba nti ekitooke kineneko emirandira migaziko n'amaanyi geetagisa mangi kati awo nyinza okugamba nti oyinza okunteekeramu akasaanikira maybe ak'ekidomola n'oyongerako bwongezi n'oyongerako ku bungi. Ekirala abantu kye basinga okutya bwe bawulira nti ekintu kyayongeddeko omutindo omulimi atandika okwebuuza abalimi baffe wansi n'akisobola nze maama kakati Kaino Patch ye bbeeyi teyawuka nnyo naya daapu abaddewo. Of course eyawukana kubanga buli kyekisinga obulungi ne cost eba esingako kubanga era kiba kitutteko ze tuyita production costs zibeera mpanvuko. Buli wogenda okukola ekintu ng'oyagala kwongerako omutindo kiringa amasimu gaffe gano ge tukwata ennaku zino smartphone tesobola kwenkana kapeesa naye ate era ekirungi ekya AFAP naffe nti batukwatiramu babeerako we batunyigiranyigirira newankubadde kibeerako kisingako ku daapu amanyiddwa owa bulijjo naye era ebbeeyi eba tereekaana nnyo unless nga ku nsi yonna era emiwendo gyambuka ekyo nekimanyiwa naye right now si yakapaalo ebbeeyi ya mukwano eri friendly buli faama asobola okugikozesa ate nga weetaaga ensawo emu muyiikeemu weetaaga ensawo emu yakira 5 bwekaba kasooli bwe buba butunda ensawo emu ekumala yiikeemu yakira 5. Kati twogedde ku nkozesa netugamba nti okusinziira ku kyogenda okusimba kyekikuwa obungi bwogenda okukozesa tugamba nti agenda okusimba ennyaanya toyinza kusimba ng'asimba ekitooke naye waliwo ensobi abalimi ze bakola nga bakozesa ebigimusa bino ensobi ki omulimu gy'asobola okukola nga akozesa ekigimusa kino naddala twogere ku Kaino Patch. Kainoch Panda Power omulimi kyayinza okukola kyetusinza okwencountaringa ne bafarmers oba abalimi baffe oluusi ogenda n'omugamba bamanyi okwekolera research owaabwe atali proven atakakasiddwa nawulira naye nze nekikozesa bwe nti nekikola naye nga amazima agakaawa ye teyakola trials talina proven results ye akoze nga bw'ayagala n'ogenda n'obagamba nti kati mbadde neetaaga bw'oba ogenda kuteekamu empeke 2 ez'akasooli mu kinnya nkusaba oteekemu obusaanikira 2 n'agamba nze mbadde nkozesa akasaanikira kamwe era n'avaayo yes tajagaana kuvaayo tajagaana kubala naye ate kusinga wakozeseza 2 wandifunyemu kingi nnyo okusinga kiringa bwe bagamba mu ddwaliro nti genda omere empeke 2 ate gwe n'ogamba kamereko emu oba okoze underdose so process oba okoze ekiwanvuyiriza oba ogyonoonye kati ze nsonbi ezimu bafamazi baffe zetubasanga nabo obagamba okukozesa kino ne bakola kino naye singa basitiikinga oba ne basigala nga
nga bwe batuwuliriza kati n'asigala nga kyakoze newankubadde nti oluusi waliwo areas z'otuukamu n'osanga nga ettaka lyo terikaddiye ennyo bwe tulanga ettaka terikaddiye ennyo nga likyalimu obuvunvumu tusobola okugamba yes go ahead n'akasaanikira kamu naye ate obusaanikira bubiri ku mpeke ebbiri is the best. Oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo ndi ne mukyala Tumukunde Anet okuva mu ETG. Tuli mu nkola ya Sustain Africa ne bannaffe aba African Fertilizer and Agribusiness Partnership. Tuli mu kwogera ku nneeteekateeka kati tuli mu kweteekateekera season. Bwe tuvaawo nga tusimbye kubanga waliwo abagenda okukeera nga babalabye akakuba oluusi babadde balina n'otuzzi twe bafukirira. Waliwo n'abafukirira already nga bo bali ku mutindo ogutambula. Bwe tuva mu kigimusa ekisimba tuzaako ki? Bwe tuba nga tuli twayawula kubanga ne families mu plant mulimu families kati twawula ekyokuzaako oza ku ki bwe kuba kasooli tulina ekizaako bwe biba bitooke tulina ekizaako bwe kibeera kino tulina ekizaako naye kati right now katwogere ku kasooli kubanga era ne kasooli tumuyina empeke za kasooli tulina ekikaba kiyita ETG M601 kyakabi hybrid ekuwa eminwe ebiri oba oluusi ogumu naye nga gwegasa nga tegumanyi giri gikuwadde ebiri kati bwe tuva wano nti tukozeseza panda power mu kusimba bwe tutuuka ku level ey'okuzaako that is after 1 month omwezi gumu tuzaako kye bayita Kynoplastop. Kynoplastop kyesinga it's urea naye nga bwe mumanyi nti no urea ye gwe tuzaako kubanga nitrogen gwe twetaaga. Kynoplastop ali urea nitrogen 46%. Naye ekirungu ate waliwo ekirala ekiri mu Kynoplastop ekitali mu urea ono wa bulijjo omweru ekyaffe kya bulu kyenjogerako Kynoplastop wa bulu kati bulu oyo kyekirungu ekirala ekirimu kyetuyita agrotine. Agrotine oyo atuyamba nti aretaininga nitrogen mu ttaka n'atafuumuuka mu bbanga such that kasooli oli n'absorbinga nitrogen gwe yeetaaga y'okukula kubanga yeetaaga okukuba ebikoola yeetaaga okubeera dark green ye omusana ne bwe gujja nga mungi asigala mu ttaka ayina we yeekweka kiri kiina we kimukweka ng'emirandira gino gikijjayo ye mu kifo ky'okwambuka akkirira bukkirizi anti era tumuteekera wansi ku oba either wakati wa lines oba ne weetoolooza ku kikolo kati ye asigala nitrogen oyo abeera retained in the soil oba omusana mungi oba enkuba zennyingi kubanga zibeera granules oba bulinga buweke tenkuba ne bwejja oluusi enkuba ennyingi amanyi okuba washingawe so ye retaininga ne waaba agenze kale kana akagreen bwe kaba katambudde bwe kagenze era baba bagenda kusigalawo ekiriisa ekyo nga ekiri awo okumpi kifunamu naye kati twogera ku scenario whereby kubanga era obikkako nti retaininga nitrogen ono notafuna nitrogen loss kyova olaba nti emabegakaawo nitrogen urea ono omweru tubadde tumukozesa nosanga ng'oli amukozeseza olwaleero wayita wiiki 2 n'ayongerako omulala kuba ekizibu ekiriwo nti abadde afuumuuka nnyo kyetuyita fertilization oba leaching in the air nosanga nti avuddemu mu ttaka agenze mu bbanga ekirime tekifunye noba ng'olina okwongerako buli kaseera era ndowooza olumu kibadde kyeyolekera mu birime ebibabuka kubanga ndowooza bwafuumuuka waliwo byasobola okwokya exactly naye ono obwa bbulu kyatuyambako nti ye ate ekifuumuuka kiba kyakufuumuuka ekirina okufuluma ekyo kyo tekirina mugaso kigulina maybe mu bbanga naye ekirime kino kyo kisigazza ekyakyo kyekirina ekinyusu kyennyini kiba kisigadde kati Kynoplastop is the best at top dressing especially mukasooli oba cereals and pulses kakati bwe twogera ku Kynoplastop ow'ennyaanya asobola omukozesa ow'ennyaanya nedda tumuwa kirala ate mu kuzzaako bw'aba amaze okutransplantinga ye ate alina ekikye kubanga famire y'ennyaanya si ye famire ya kasooli
oli ku radio Buddu kati owa kasooli ye w'omuceere ye w'omuwemba abo be bamu omuceere n'ow'omuwemba muba mukwatagana n'ab'obulo bagenderamu naye ate bwe tudda bano basoya beans eyo famire endala kati ate nabo tulina ekyabwe ekirala tutuddeko kasooli mabegako ko oyogeddeko ku nsigo ya kasooli gye muyina yongera okugira manyi abalimi baffe bo tebamanya mannya gano gabatabanya kyenyinza okwogera abamanyi ETG bamumanyi as a brand name kati kasooli waffe tumuyita ETG M601 nga hybrid oba mu Luganda kye tuyita maleeto so waffe oli owa bulijjo naye nga azitowa bulungi ayongeddwako omutindo azitowa bulungi bw'aba akaze atwalira emyezi 4 okula n'okukala nga mwekuli ffe tuba tulibaze byonna naye osanga nga saagala babeere misled because waliwo abajja okumulima nga balina loamy soil n'abalina sandy soil n'abalina clay soil kati bw'otuuka mu balinamu some clay soil kubanga ettaka ly'olubumba kati oyo ayinza okugenda mu myezi 4 n'ekitundu paka okukala naye ono owa loamy soil emyezi 4 abeera sawa simbye awo amaze okukala okungula ku myezi 4 oba okungulidde ddala kyanjawulo ki ekirala kyalina ng'ojjeko okuba nti hybrid abala mangu agejja embeera y'obudde eryetya embeera y'obudde nti ateekako bagiyita batya ebino aweeka okuweeka kwayo then bino babiyita batya ebikoola bya kasooli ebitali leaves naye ku kasooli kwennyini nti kajja ne kamalayo so enkuba kyetuyita lodging tebeerawo mu kasooli waffe osanga oluusi omunwe gwa kasooli nga gukuze bino ekisusunku nga kimaliddeyo ddala nga kasooli ye abikkiddwa munda kati tulinamu ebika ebirala ng'osanga tebibikkiddwa bulungi enkuba bw'ejja bw'etonnya n'esanga ng'oluusi abadde atandise okukola nemufunamu ekire ng'amazzi gamuyingira n'osanga ayonoonekedde munda naye ekirungi ekiri ku ETG M601 nti esaanikirwa bulungi tinkuba abikka n'amalayo n'abanga enkuba tesobola kumuyingira then ekirala tavunda mangu ate resistant ku ndwadde endala nga zimaize mosaic virus agumira ku mbeera kubanga for example twatandise okumuleeta mwaka guno twatandise naye season ewedde olaba ebeera nnyimpi nnyo ng'omusana gwanguwa naye n'abaafunye ng'omusana gwaba ataakensi baafunyeko kye baafunye n'agamba nti olaba ku musana guno ogubadde bwe guti nfunye kyenkana bwe kiti singa ebadde mbeera nnungi kusobera nandibadde ndi ntya so nti eyina kasooli waffe agumira ku mbeera y'obudde agumira ku ndwadde ezimu naye ate olw'okuba agumira n'obwo obuwuka tekyetagisa ate kwesuulirayo gwanagamba nti sijja mufuuyira kubanga obuwuka bwo buli different bwawukana oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo program twezimbe African Fertilizer and Agribusiness Partnership FAP mu nkola eya Sustain Africa twagala obeere ng'olina emmere ate bwe twogera kasooli ndoza kati buli omu akimanye nti kasooli mmere ya buli omu kkiriza obagaana akawunga ojja kalya obuugi ojja bunywa ate n'enkoko zo zijja kulya kyakyo kitegeeza nti kasooli tumwetaaga nga tuvuddeko ku kasooli mu birime ebirala kuba kati kino twogedde nti Cainoplastop yo wa kasooli n'ebigwa mu kika ekyo kya kasooli ate ebirime ebirala bwe tutuuka okuzzaako tuzzaako ki bwe tutunuulira vegetables in general tulina ebika bibiri tulina ekika kye bayita NPK Expresso ne tubeerako n'ekirala bakiyita Cainohot kati we byawukaniramu nti bwe banga wakasimbuliza bwe ziba nga nnyaanya nsobola okuwa Expresso n'akuyambako ku nitrogen ku leaf formation oba
ebikoola bino kubanga era ebikoola mwe muva emmere eventually ne tulyoka tufuna entengotengo ezo z'omunyaanya naye bwe tutandika ate okufruitinga oba okutandika okumulisa n'okuteekako entengotengo nsobola okukyusa n'enkuwa kubanga omanya nti buli stage bwentuuka wano neetaaga kino kiringa mwana muto nti kati nvudde ku mataka ndye ku kammonde ndyoke nzire ku miwogo kati kyekiriwo neeno naye nga ebyo ebika byombi bikola ku vegetables NPK Kainohot ne NPK Expresso zonna zikola top dressing ate era zikola ne ku zitali vegetables zokka sobola kati nga ku bitooke Kainohot akolako mukuzaako osobola omuteeka ku mwanyi especially zino ezikuze nazo bwe ziba nga waakazitema nsobola okukuadvisinga okukozesa Expresso olw'ensonga nti twetaaga formation ya bikoola mukiyita bikoola Expresso kubanga erina nitrogen mungi ate nitrogen atuyambako ku formation ya bikoola erinamu 22 ate Kainohot erina 15 so ntunuulira wa kiki kiri ku stage ki nemmanya kyenkuwa ku bibiri naye ng'ate in general tuyinza okugamba nti mukuzaako atali kasooli n'ebigwa mu ttuluba lya kasooli NPK Expresso ne Kainohot is the best naye zonna ziri blended ziziringa ziri ezaffe zetubadde tumanye emabega NPK 17 oyo nedda zino ntabike zirimu ebirungo ebirala ebyo byonna byenjogerako nkola mpya tekinologi mupya byonna bitabike nti osanga nga product eringa tuyiyite nti Expresso naye ng'ebirungo erinanga 8 ene ebirungo nga 7 ekitali mu NPK 17 osanga muno mweyongeddemu zi boroni tuzeetaaga ziri scarce kati mu ttaka mulimu zi sulfur mulimu zi calcium mulimu zi manganese mulimu zinc nga byonna birimu omulundi gumu luli omulimi abadde asaasaanya nnyo omanyi nyina abalimi be nali nsomesa ne mbagamba nti abamu tebalima bizinesi kyokka nga beefuula abalima bizinesi ng'omulimi agenda n'agula ebigimusa bya bika bina byonna n'abigatta ng'anoonya kigimusa nga si mukyamu naye kyembadde ntunuulira nti kati bw'oba nga osobola okukwata ekigimusa kimu nga kyeyongeddemu elements eziwererako ddala awo oba oli ku kituufu era ajja kubuuza nti byonna bino bye twogeddeko zi Expresso na biki byo ebbeeyi yo tekaalamye amazima gakaawa simbi okusinziira gwe ku kyogenda okufunamu simbi nnyo kyenyinza okugamba bbeeyi si yakuwawaaza matu naye ate ng'ofunamu ojja kwagala okugula 17 maybe let me take an example nti omuguze 14 oba 15 oli omugulenga 17 oba 18 naye jjukira nti wona oteeka mu 17 ng'era bw'ogamba tubadde tubalaba ng'ayina emwanyi ng'akwata 17 n'ateeka mu kaani n'agattikamu n'ekirala byonna naye nga kyafa kiki naye ogenda okutunuulira ratios zonna ogenda okuzikonvatinga gwe ababisomi ogenda okulaba ng'era almost afunyeemu nga kimu kyekinene ate oluusi nga kyekyetaaga so nemba nga nkubiriza abatuuliriza abalimi baffe bave ku nkola enkadde kubanga kati tubakoledde ekintu byonna biri mu kimu ensonga lwaki balabawo difference mu ka price nti eno bw'anaabeera ku 15 eno ojja kusasula 17 naye 17 oyinamu ebiriisa bya mirundi 8 oba osevinze ate ekirala bino ebigimusa bye tulina ebika bino Expresso ne Hot ne Panda Power birwamu ku ttaka ensonga lwaki mu market abatuuliriza oba abatulaba bagenda ku maduuka webiri nakomawo n'ayomba mwambadde mayinja mwafuuse baki natadde kusira bawonjawulo tebimulunguka nabitadde mu mazzi tebimulunguka eno enkola empya olw'okuba biwangaala mu ttaka enkola twagikoze nti ensonga lwaki tekimulunguka mangu nekiggwawo ekirime olwaleero kiryako bye kirina okulya olwaleero nekyerekerawo byekinaalya enkya naye kati oli mu weeks 2 17 aba aweddemu
maximum kubanga abeera wakati wa nnaku 7 ku 10 ekinene nnyo kati kaffe tumugambe nti weeks 2 omulimu kubanga era bwona omugamba 7 era ajja kulanga oli mubbi nnyo nnyo naye kati ono asobola okutwakinga 60 days ng'akyalimu myezi 2 ng'akyali omwo kati that means nti wenkola transplanting olwaleero seetaaga kwongerako kintu kyonna paka lwe ndimaliriza okukungula okusavinga okuli awo yes ate era tagweramu ddala musigala mubeeramu akasigalamu kitegeeza ne sizoni ejjo oba olina otandikira naye ono abadde agwamu mangu ogenda otandika sizoni eddako nga completely you are in negative oddayo bupya otandika bupya naye nga olinga oba ali ku kisiko kyenkana ky'obukulu nga kizibu ddala radio budde oyo omuntu wa bulijjo kwoli eddakiika wabulayo 23 tutuuke wali ku ssaawa 6 tujja kufunamu oliraga ebyobusuubuzi n'ebyenfuna ate ne DJ Mero Pro ajja kujja mu nteekateeka eyalamik so oli ku radio buddu program twezimbe nga nyongera okujjukiza nti banaffe aba African Fertilizer and Agribusiness Partnership bakugamba nti mu nkola ya Sustain Africa yensonga lwaki olaba mukyala Atumukunde Anet ali wano okuva mu ETG akubuulire nti ebintu bino mwaba mubadde mubigula nga mulowooza nti musevinga naye ng'ate muwonoona nnyo kubanga bw'okwata emitwalo 14 noga nti nguze 17 n'okwata 14 noga nti nguze yoreya n'okwata 14 noga nti nguze dapu abwogatta gwe ng'onoonya ekigimusa kyeyagala okuteekako bw'ogatta oba oyingidde kumpi emitwalo oba toyingidde 42 kakati wano bw'okwata emitwalo 4 egyeyongeddemu oba kale 5 kangambe 5 egyeyongeddemu n'oyigula emitwalo 2 era oba osevinze kinene nnyo kumpi ebitundu 5 ku buli 100 kakati ekirala ndooza kituba twogerako mukyalani ti wevudde ku biri byonna bye twogeddeko biki ebirala ETG yewa abalimi baffe twogedde ku bigimusa tulina ensigo tetulina za kasooli zokka tulina ez'ennyaanya tulina eza kabeji tulina ez'obutungulu so n'ensigo tuzirina ebigimusa tubirina range zonna okuva mu ntandikwa paka mu nkomerero y'ekye ky'oba osimbye tulina amadagala ag'okyomuddo tulina zi2,4-D abamu bazikozesa mu bimu si mu byonna naye nga n'erikoola kasooli wenjogerera anytime lijja kuba bayinza n'okunkubira nga ndi wano baŋŋamba kati lituuse ery'omuceere biri mu kujja tulina ery'obuwuka ranges nyingi mu mwanyi mu lumonde mu nnyaanya kisinziira ago nago amadagala tugayina tuyina amabomba nazo tuzirina falcon pumps nazo tubeera nazo abakaziza kasooli baagala okutereka tuyina ebyo bye bayita ebiweke aluminium phosphide gwe tukozesa muku bakuyita kumunika mu kasooli mu bijanjaalo ebyo nabyo tuyina okwewala okuliibwa obiwuka mu kasooli waffe mu bijanjaalo byaffe bikaze bulungi kwatayo ekiweke tekemu osirike obuuka ogobe tebujja kisebo then netuba nga tuyina nga bwe njogedde nti eryakasooli nalyo liri mu kkubo ery'omuceere eri mu kkubo bijja glyphosate yayo ky'omuddo 2,4-D tulina already wali mu market kati department eyaffe ya agrochemicals eyo naye nga n'ebirala biri mu kkubo bijja farm tools are also on the way coming very soon kyembadde njagala okugamba nti abalimi baffe bo bakwata ebikwate nti bwagenda mu dduuka ye yennyini ye yeesabira nga bw'omanyi okwekyokulabirako nti oli alowooza nti buli lwalwala omusujja alina ofuna malaria buli lwawuliramu obulumi panado kati nawano olumu obuzibu buvaawo nti agenda mu dduuka nga kyayagala akimanyi naye olumu okukyogera nekimuleetera obuzibu kakati atuwuliriza magezi kigoomuwa kubanga ajja genda asabe NPK kyokka ng'ate ayagala express ajja genda asabe dapu ng'ate ayagala panda yes nga
kigambo kye kiyinza okumwanguyira kuba mpulira nga bino biyinza obutamwanguyira. Kati kyenyinza amagezi genyinza okuwa omulimi nti bw'oba gwe bikukonfusinze tobitegedde Mannya bikoze bitya gwegenda ew'edduuka atunda eddagala ly'ebirime omugambe nti njagala ekigimusa ekyokusimbisa njagala ekigimusa kyakuzzaako naye nziza ku mwanyi oba ndimukoza kasooli oba ku nnyaanya ye ajja kutegeera ekyokukuwa naye bw'onoogamba nti njagala ddagala oba njagala kigimusa kya kasooli tamanyi oba oyagala kyakusimba oba yakyakuzzaako kati abo batajja bitegeera ekyangu jangu omugambe nti omanyi nzize naye njagala kusimba nnyaanya kigimusa ki naye njagala kubina ebipya kubanga waliwo ebikadde abantu kye batakyafunamu newankubadde bakyalookingiddeyo bekyesibiddeyo by the way naye mugambe nti njagala bino ebitabule ebipya ekyokusimbisa njagala bino ebigimusa ebipya byempulira ennaku zino ekyokuzzaako ngenda kuzza ku kasooli oba njagala kuteeka mu mwanyi njagala kuteeka mu lusuku awo kijja kwanguwa lwaki bino ebigimusa ebikadde tebivaawo kubanga ebipya byo bizze ate birungi lwaki ebikadde tebivaawo ebikadde lwaki tebivaawo its because nti bye batandikiramu biruddewo mu market bye bamanyi kati ekipya kyonna tekijja nga tekifaanana kiri kati yagamba nti mwagala kunkyupula era ebiseera ebisinga ekyo kyosoose okumbuuza mbisanga ku maduuka muntu ayinza okujja ng'abuuza lwakuba ne ba agrodealers baffe era luusi tubasomesa ne tubagamba nti omuntu bw'ajja gwe naakusaba kigimusa taking initiative ofeeyo okumubuuza oyagala kigimusa kyaki era kyakukola ki kubanga era tubisanga nosanga oli bampeeyo eddagala ly'ennyaanya konze nnyaanya kibabuko booka ki kyennyini n'otegeera oba oluusi najja nga kugamba mpayo roketi ogamba ogenda kumufuuyira ku ki tegenda mufuuyira ku nnyaanya ziri ku stage ki tezimulisa n'olabira ddala ng'agenda muloosa olumala najja ng'ayomba ye yennyini yeekubye enjawulo yeekubye penalty bulungi kati ne bagrodealers baffe oba abasuubuzi baffe nabo balina okufaayo eri bafaama mulimu abajja nga bali green tebalina kye bamanyi nga bakwata kikwate kiringa kikwate nga yakwata kikwate so nze advice gyenyinza okubawa both abalimi ne bagrodealer kati oliyo omulimi atamanyi gwe agrodealer oba omusuubuzi muyambe ategeere kyalina okutwala ne wawa alina okukiteeka nankola kijayina kiteeka oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tetutunuulira butunuulizi ssente ffe abatunda ebintu ebikozesebwa naye tukimanye nti gye ziva beebo bennyini bwe tubiguza nti bw'akola ekyajja kuddamu alima ate era aleeta akasente tweyagale genda kukumulamu katono bw'onooba olina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza mu kyalaaneti osobola n'okutandika n'okiyisa ku whatsapp 0788270775 ate n'essimu zaffe teekateeka bwe tukomawo nja kufuna naawe obuuze ku 0752989955 ne 0781 5M72228 tovaawo katono kanzige tweyongere